za kubanga mumpadde akadde kano amazaalibwa amalungi mwebale kusiima gwe kusoose baadhi okusebelinga amazaalibwa munave masaka bintu byali si byangu naye finally oyingira otya Kampala Kampala olugendo nga luwanvu Kampala eyo bansondyako ne ssente bagita batya eno Costa yali yasatu nga nako 13 Kabandole nebanyongerako 5 ninya nenzijja ova mu nyendo oyogeddeko ku kyokusinka omuntu gwasooka okusinkana ne experience yokutandikirawo tubyeko ku experiences zo kama twesanga the first day when natuuka Kampala twesanga wamukulu wange DJ Rota twesanga kuolwo wetujoininga twatukisanga tuli bakabi naina mama miyo olimba lwe nanange neya buki weya so netukwatagana yalaba nga bali banatajjayo najje wange nanze muntu gwala batuzo kwakola ki oconnecting na pulimba since then mulaba kitu abantu balejinga muno mwina binyo bifanaganya ne Chameleone ku mazaalibwa ago gano kicho yinzo kugamba muno kino tukifanaganya muze nga DJ wadino kwa doli muyimbi mujja mubuuza yenyina amayimbi tufanagana wakati yanja bibanyonyola yinga yine kakati nze bwetwatuuka wano I think ngamuli bamukwana ngamulinga baluganda esookuga niyo mumusamu mubuuze nga akomyeyo banyonyole jidde tutunya myaka emeka gino gyojjaguza olunaku olwaleero sitakwogera myaka gyange kwantu njataka mujajenga adenyo mulabe kiriwo experience yo ng'ojaguza emyaka gino naye bavudde ne bakusema njaji bagamba nga 26 November ongenda okwogera ebintu byange ebisinga byonna kuba nekimetero gye ndimukola bantu bali baganya interviews naye nga simanyi lwaki mbankola interview naye okola interview nga nakyenkola kiŋŋamba abantu so right now nakusomeza nga 26 November the mega cinematic experience Reloaded agenda beera sogetogeko gyegenda okubeera timutegeka bikimu watu nawe mu climax awo nimukusetinga bifo manze si muntu wabisaawo abe nosobyo nze muntu ayagala ekintu kyange kya club kubaze ntwa club sikyuka ku ekyo twogereko ku experiences zo n'abayimbi bavudde ne bakucelebrating which rate tukiraba nnyo kugiri emyaka egikoze kyekikuyambye no bambi abayimbi balaba yes okuba kibadde mu lujjudde ninze abayimbi basinga mu mikwano gyange my friends abasinga bonna omusanga nze ntiwatu mpadde sente naye ketwogeremu kano kamatalinga nnyo okusinga sente nze njaganyo muno nze noba nonsiima nga tompadde sente sina problem kwanza omunoga ndi DJ na promoting music wo ate omuyimbi DJ tasobola kwenkana DJ nembanga ne mugaga ntya sobola kwenkana omuyimbi gwena okuteeka mu maaso nze nembeera wa mabega naye waba alaba nga kyenkola kimusanyusa then ojja kusanga bwe manna show kyabana abayimbi they appreciate what I do gwebageba DJ abana abayimbi so kingamba DJ mu mikwano gyabwe exactly what is your take okuba DJ abe forefronting okusinga ate abayimbi kubanga ova kyogerako doesn't make sense and business ilikuwa madala honest tundi abakalidi na kadi akulaga is kadi wakamene baba frontinga bayimbi snake ababa DJ abake mutamanyi ba Tiesto Timosto Wood yero zabamanya kubanga ye afuna sene akofitinga muki kwa that's how it's supposed to be tuza sama muyimbi na DJ atasinga muyimbi how oyini twinyo byolese ku Ugandan scene nga DJ tukukira muno okutandika kubanga DJ wa Uganda bakola enyimba n'abayimbi remix na go mu basoko kola kyo yes abasinga bagamba nti no oyinza okuba oliawo ebipya tebikyaliyo naye bade navako de wale tompa interview era singa bade twachali naye ni byengire ko kimanyi nze nebipya kitege hey kana olabya danti gwacho nonyeza wao kimanyi zindi kochi ebipya nze ever mbang creating kwa badi bakola benakola ninze chayi ebiki ebijja DJ show ku lunaku nga lino tulabye nga abayimbi bavuddeyo ne bakucelebrating ne ba DJ banno gwe kyo osinga okwenyumiriza kugina emyaka 2 sigisaze no lero simanyi kwanza simana myaka gimaze muno kwa nagisange nga mwana muto nenze nkanya kuba ki nkanya kuba ndongo mpaka wendi sibula Kampala n'ebigere naye kitali ekyo kandabe nenze okuya celebrated nga bali wamu kyekisinza okumusanyusa kuba ne unity ya federation sira nko bayimbi nga bali batinga bali wamu bali sikira bankumbulamu wange nze buli muyimbi mbaddeko naye
kutandika Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleone, mwogera amanya Good Life afirigo bonna mbaddeko nabo nandiba munda abandi ni muto nayo experience ya jajja my friend experience nyenina so cheka mimi mbaddeko ne mami mutawulyanko file nasange nyimba ze nazikola ki kwana mukulu wange just yam passing on kitegerota yam passing on yam photograph anything yanjigiza byanjigiriza nenyirako binakola ki every day I celebrate him ikubanza manyino kola mwanso binankubira sinanga neshi kino kikoze biki ukikoze bwe bana bagamba ogedde bati ukona omuntu bwato nga kugaidinga ku difference ebadde jao according to generational change about uptown and downtown DJs awadde utawulunyimbo naye ku experience yo what is your take on this tewali uptown DJs local down DJs ma badani uptown yo omuntu batega bukeddo kimanda ala film ajogerere onya film ajogera abana makira singo ziraba transit movie ozwachi bwe nkuba born in Africa koloba muzina bachi baganda kuyimba liroko bwe DJ bakuwa Maddox bamuzine kololo yemuga anti aputa sibe kiri bali zibali ku nyimbe ezo ko bali uptown just mentality y'abantu DJ bango oli uptown ku nyimba za uptown etezo Uganda zivemu bango li DJ no bango chazi kuba my friend you are local ade mutie n'aba local ngali waka ziwe ngende buli aba international no bana bangabo ki international DJ exactly togereko ko kuneisa aba DJs ne abayimbi okubagana obaddewo abayimbi bakayunza laptop abayimbi bakubye ba DJ oza kino kigira kugwa ukitya mu industry ko kino bagamba in business daga discipline obanga abantu babiri munamwako omuliro timusobola obanga mwanamwako omuliro timusobola kumalawo kakubagana omuntu service nganyiga naye omuntu bwonyiga n'omuntu kulinga down ola reason eriki obanga omuntu mukyamu muleke bwasoka kakano jya munnyonnyola Oshache gamba ne karusanga DJ no muyimbi DJ ngwe dali hai no muyimbi alichi alichi ko muyimbi wali akakuba sita wedi lwa kulambima byolimu yene bana kanywa kala putopu ko ajaga muyimbi mutufu no banga DJ mchi DJ mutufu nebo funenge jo handling omuyimbi oyo kwa bayimbi basingo wala sibazibu ni handle kwa muyimbi kango example mimi takuja mubala bajamba na atura for long time like 30 minutes kwa so DJ wala omuyimbi amanyi muyimbi wali right bashugwa nyimba ze tomuisama tita kumala kujja kubuza mukuba babaze na kusupportinga that's well enough okuba kachi akayimba ngine batakumenya no kuba nota kokona yafikira kama ni why tunywa na ye such a story kali wayi mukara ujja kwa nonga batacho ngamba cyali ku pitch so obatera ngofuna buki okubagana kwanza DJ ndo akogera nabo abina with you era DJ inspiring ze banji nesa kuda kumenya amanya oya banti bebanga nakuyamba banga wandabirako muri bulungi wela ni good ze mikisangifuna nengwaji inayongera hivi ngatumaliriza togere ku leadership ya ba DJ Uganda you haven't seen yunga or directly involving anyo mu leadership ya ba DJ unadada mu Uganda wango bakulembera no muri kwa mentalize wachi ensonga ene liwe twachiwe kumira nnyo mu hideout ngabwe DJ anti kadimana katima kijamunti echo kwanza agala bukuru zino mchale wafe ne kusomero sabira ko prefect ne bali bamanyi musomero ya February primary nali sina bukuru bonna nenga musomero bwe buza kushiru buli mwamu amanyi yani mushache gamba so kati nze omuntu abanga omuyibi DJ n'abanga aga advice sasa okumbuza trust me nina advice nyingi gobuzo lwaki ndiwo paka kama ikandika na chini China kanda bwakwata kujjako go wejjako yaba kuwadde kuba ku omukisa kale basinga bado basinga bamu omukisa ata kuzanyisa buki bubi okuzanyisa omize ngena mabano sanga DJ auza chuta manyi kuba ndongo mugamba nengaze gwe balese shiro ngatumaliriza ba DJ abasinga bateze nnyo ebibatu naddala mbana abayimbi abobuwala ensonga eyo nze sinza kuddawo nengamba njagala omwala omuyimbi wachi I don't know wanze ngoje bankuzama Masaka wanze bwemanga na mukazi wange baba get no kanga example baba kana omuyimbi omuwala mufula sita wafuka sita ozabalo wozachi anzo kuyamba anzo kugamba thank you ko mukozi seza atafuse ki tafuse sita dewa musubizo kubera ki
superstar wale ndio bitakola gwe muntu muyambe yennyini yosaka baki kuba takuwa simple as that ne batakwali simusangu oli DJ ina bawala baki abalala umimbi omwagazaji era jakujja leta kasimaga wai chebili chichino ochimedo sa muntu mbana guli ebyo kunywa to mugambi yakashirwa tude wali ayagala kunywachi nogeza kokogera biremesa aba bimuwe baba manje bakoleki bamanje ekyo muntu bute akushona gamba ndi shiro genda kuzanya no muyimbi gundi bane Kenzo Bobi Wine bani natagawana nti shiro amuleta agamba wewe chaliwa no muisa bubi agamba tamuleta njaka nanze gundi so bobango ofuba nnyo kujja mu business eno ngoli DJ fuba nnyo bere ku lugero lw'omuntu part of his story babanga nnyo agamba shiro yanyamba ekyo kimenga out of sense wandi yakadde jukiro okujukira ante ansina byenjukirwa mwanjukide damu nja kunjogerako paka. Do you feel appreciated? Yes, that's enough. DJ Shira wenyine tumanyi nti abayimbi bonna baba basumbuye nekyo ekikumye DJ Shira okubanga this time collaborating n'abayimbi then asigala nga ali kutoka kubeera patient na mpisa wewe ba DJ obatano kwao kubanya local music ngago obeera awo esi bana ba DJ bana balungi bakubakanye kukola bagala music kwa Uganda Dishenzo obubaka obusemereri muto DJ Yasin Yasin DJ muna mutumide nnyo nga akola mwagala nnyo ekintu akitegeera amakadde moyo kyaliwa Yasin DJ big up on yourself blessing your family wa Uganda musayi gwange awo kiga